Erinnya lyange nze John Solomon Nabuyanda ndi mutakabanyi wa ddembe ly'obuntu. Waliwo ono kanso ne bakanso abalala bali kwena ensonga ey'omwana Pretty Nicole gwe mwalabye eggulo ku social media oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa banne. Mwana muto wa myaka 14 twogeddeko naye nga ne maama waali era ne tukkiriziganya ne poliisi nti si bituufu nga bibadde byogerwa mu social media nti Omukubye yakwatibwa. Tewali n'omu yakwatibwa, bonna bakyali ku kye tuyita at large. Ekyokubiri, si kituufu nga bibadde biyitangana mu social media nti omwana yakkiriza omukuba, wabula baamuyeekedde buyeekezi mu kibinja ne batandika okukola ki omukuba. Ekyokusatu, waliwo ebifaananyi ebivoola eddembe lya Nicole lye tulabye ku social media nga ebiraga omubiri gwe nga omuntu. Tujja kusaba abali ku social media nti temutambuza bifaananyi bya Nicole, mutambuze ebifaananyi by'abana abawala abamukubye tusobole okubatuukako tubakwate. Nicole afunye obujjanjabi, wabula akyetaaga obuyambi bw'amaanyi nga wowulidde maama we wayogedde. Nicole afunye ku kyokulya olunaku olwaleero era maama we abaddewo nga bino byonna bikolebwa, wabula tukyali mu state nti abantu bano bakyanoonyezebwa era tujja tandikira ku gye bamukubidde okubakwata, era mu bbanga ttono nnyo kijja bakituuse eri social media ne mainstream media ekigenda mu maaso. Naye kye tujja okusaba nti temutambuza bifaananyi bya Nicole. Batugambye waliwo akwatibwa ku kisaawe Entebbe essaawa zino ng'adduka, n'omulala akwatibwa ku poliisi ekyanja. How true is this? Well, fayiro eri wano eno. Oyo yenna buli omu agezaako teekawo bibye nga bwe mwawulidde eggulo nti Hassan Kasinji awandiise leero ng'agamba omu yakwatibwa, omulala ekawempe ku poliisi, era we wabeerawo development yonna bannamateeka bwe bajja baba bategeeza ne family yaki ya Nicole. And the first police statement gyefulumizza egambye Nicole yaganye okoperatinga nabo, yensonga lwaki tebanakutandika kubanga bakwata ku bonna abamutuusizzaako obuvune oluvannyuma lw'okukkiriza nti omusango yaguzizza era byonna ebyamutuuseeko akkiriziganya nabyo. How true is that? Webale nnyo. Amannya gange nze Mugabi Horace, ndi lawyer, lawyer human rights. Bamuleese wano nga yekatidde amanyi nti yakoze ensobi. Kitegeera. Naye noyogerako naye mpolampola n'omugamba institution eriwo n'omugamba tewakoze ensobi, waliwo omusango guno gwa torture, twagala tukole naawe otuwe information. So information eyo mukyabadde cooperative nfu. Twatoyogeddeko naye ne poliisi naye nga weeri ne maama naye nga waali, n'atuwa some leads, n'atugamba abaana abamanyi, n'atugamba gye babeera, n'atugamba something that could actually help us. So waweera wali information nyingi nfu, ate njagala kusaba abantu temuwulirizanga information yenga nfu. Information, poliisi erina information, baloya balina information, maama alina information abaddeyo. So information mujja mujifuna mpola. You mean police is giving fake information? No, police is not giving fake information, but there is a mismatch of information from different people and different sources. So let's not focus on that information, but wait for official information from the police. The police, it could be the police media itself, it could be a Twitter handle, but from police itself. Now, individual persons have different information which could be mismatched. Mwogezi wa poliisi yagifulumiza n'abamawulire abasinga ne batandika ogiwandiika koluko weesigyeo. Well, tubadde wano ne OCCID bakumakya sawa 3. OCCID tubadde nayo twakava mu office ye kati information gye tufunye tebanakukwatako muntu yenna, abantu bakyali at large naye bagenda kukwatibwa, investigations zikyagenda mu maaso. So tulina investigations ezinaggwa abantu nga tubakwata. In most cases singa incident wesi zituukawo poliisi etera nnyo okubisitinga crime scene ewaddiziddwa omusango, olumu netukwatayo ne ku bantu ababa bakyali awo baneighbor around ba eyewitness ababaddewo okwongera okunoonyereza ku bujulizi. Ki ekyagiremesezo okubanga ebisinga crime scene? Eyo nsonga ya poliisi gyegenda okukwasaganya sobola gyogera kati, naye eyo nsonga ya poliisi sobola kubuulira nti bagenda kugendayo leero oba enkya, kubanga ne babaddeyo omuntu ali ku crime scene n'akimanya nti bagenda kujjayo leero ajja kudduka agende. So poliisi agenda kukola omulimu gwayo, kati tugyomeko ku budde
tujja kuba tuwa information nga bujja mama waali baloya we bali tujja kuwa information as and when it comes. As lawyer wabaddewo some allegation about the intimidation nti omu ku taata w'abaana abawala atandise okutiisatiisa era ataddewo amaanyi mangi against this case. Ekyo kiyinza obba kantandikire ku kibuuzo kye wasuusa obbuuza. Information Luko Wesigire gy'atadde wabweru si information entuufu kuba Luko Wesigire talina wano ku poliisi. OCCID alina information entuufu. Ekisooka omwana tannagaana cooperatinga era tuligezaako wekisoboka ofuna abakoze ekintu kino. Ensonga ey'okubiri ekibuuzo kyokoze eki kyobuuzizza intimidation eyo yabadde ku mwana wabula intimidation eyo nga intimidation ne maama yennyini tajja kugamba nti waliwo eyamutuukiridde wabula mwenga media mulina omulimu gw'amaanyi nnyo. Teri ali waggulu w'amateeka waaba gy'ali aveeyo lwatu ajja eri maama w'omwana oba mukwano gw'omwana atiisetiise mu lwatu naye nga essaawa eno atiisatiisa naye mutiitiizi waaba gy'ali. Sofa muguddewo emisango emeka against abakoze omusango guno? Waliwo emisango gya mirundi 3. Ogusooka waliwo aggravated torture, ekyokubiri waliwo battery, ekyokusatu waliwo assault. Gino emisango gyonna gyaddizibwa ku muntu omu mwana muto. Defilement yote mjitunudde mkwatibwa musajja Bawakanyiza. Defilement nayo weeri era n'okukwatibwa abawala bokka si be bagenda okukwatibwa n'omusajja naye agenda kukwatibwa so ne nannyini maka ajja kukwatibwa ne landlord so ne yabadde akwata vidiyo so bwe kityo bwe kiri.